Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Kuno musomo gwa 29 nga bwe tugamba muzeeyi Dawudi agade ali badde nsiramu omukulu w'ekkanisa anampulira ati faza kigonya namugamba wane wange badde batera okutuukira bapakinga yajuzi negundi omukulu omusalaba lyatandikira wano ne balitambuza era we lyakoma we lyagera yitere wanyansi ewakalituuse wagole nane lijja era lyakola litya lyahunzikira wano ali badde nzikiriza ne ekisomesa ngenda kigamba nti omwana wange faza Allah gati wattaqu yawma kyolunaku la tajizi nafsun an nafsin shay'a omwoyo gutagenda gasa mwoyo mulala kyolunaku omwoyo gutagenda kukiikirira kyolunaku otagenda kwekwasa gundi Allah abiwulire ti gundi yeyangana okola ki yangana okosiramuka nali wakusiramuka nena agaana gundi kati mukwate Allah gwobobonereza nedda obukkiriza wabumanya n'obugaana kubanga otidde gundi kyolunaku omwoyo ogwo gutagenda kubeera gwina kyonna kikukiikirira mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawma la tajizi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun era nga tiwali kuwolereza konna Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda kukkiriza uli ave yagambye nti mukama oyo ffe twamuleetera emitawaana muleke teri shafa'a nze nakkiriza nabbi sallallahu alayhi wasallam naye musajja oyo banne be bamugira kakati be bamulemesa okugira naye yali era alina n'ekirowoozo ekizamuka kakati ya Allah omusajja omukola otya tewali shafa'a kasita ofiira ku bukafiiri wakaafu ya Allah subhanahu wa ta'ala kabaka weddemu inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wetuli wano ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam atuuse e Madina era atandika daawa ye eri abaana ba Isirayiri abayudaaya mwe bali omwo mu Madina kabira 3 ne abanaswara ba Christians we bali mu maserengeta ga Madina mu kibuga Najran. Naam, tandikiraawo owekitiibwa Sheikh Bilal Musa Semujo Tikalo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. iyo aya twagira byentu lwerukola olusookera ddala mu Qur'an owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'akoola abaana ba Isirayiri, akoola abayahudi abali mu Madina, akoola abanasara abali e Najran okubeera nga abajjukira obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabawanga abaana ba Isirayiri mu byamagero
ebiyitirivu byabawa n'abasitula ku bantu n'abateekamu bannabbi abayitirivu. kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar, buli nabbi bwe yavangawo ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aleeta nabbi omulala. ne babeera ne babani Israel, ne babeera ne bannabbi nga bayitirivu, nga bayinza n'okubeera abasatu mu kiseera kimu, bayinza okubeera ababiri mu kiseera kimu, bal nga bayinza okubeera nga bangi okusingako awo mu kiseera kyekimu. bwe bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalina eri abantu abo, n'abalungamya mu mbeera ez'eddiini, n'abalungamya mu mbeera ez'edduniya. kakati abagamba okubeera nga baanukula omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, era babeerenga endagaano gye yabakozesa ne bakkiriza okubeera nga bagiteeka mu nkola, essaawa etuuse babeerenga bagiteeka mu nkola. wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. eno aya tugiteekeko nnyo ebirowoozo. Allah amaze obbagamba ekisooka, essaawa y'okuteeka mu nkola endagaano ekoze eki? etuuse. muteeke endagaano eno mu nkola, nange kye nabalaganyisa mubeere nga mukifuna, sigenda kwawukana ku ndagaano. kikyembagaza wa aminu, mukkirize bima anzaltu, mukkirize Qur'ani ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jassiza, mukkirize omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam gwabasindikidde, musaddiqan lima ma'akum, azze nga byaleese mu ddiini tebyawukana n'ebyo bye mubadde mumanyi mu bunnabbi obuli mu bitabo byammwe, nga bwe twalabye ensonga eyo etteeka ekkulu omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam liyajja nalyo, era ng'etteeka eryo nga bwe kiri eri nti lyetteeka erisinga ddala okubeera ezzito eddene. eno ewaffe mu Busiraamu, Obusiraamu buzimbirwa ku mpagi mmeka? Ku mpagi 5. empagi esookera ddala era nga yeyingiza omuntu mu Busiraamu kwe kwawula ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omutongoza nti ali atya, n'omutongoza nti ali atya. era kano mukawulirize abali eyo ab'ebitiibwa, okutayirirwa si kwe kusiramuka. gundi bamusaramula, bakola batya? nti bamutayirira. ekyo nedda, okutayirirwa si kweki? si kwe kusiramuka. bwe tuba tugamba okusiramuka tuba tugamba kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. wano nno wakulu n'abasiraamu bangi bawakoleramu enki? ensobi. ensobi zino wammanga abasajja bali ku kadaala k'enjiri, baganda bafe abakoze omulimu ogw'ettenda bakoola abantu ne bayingira mu Busiraamu afuwajan mu bungi obuyitirivu. kati abantu bakuŋŋaanye masha Allah mu njiri y'okubizinga twafunye abasajja 1,200. kakati nga bakyali awo, abasajja bakyali fresh, olinga akwata akazindaalo mu Basiraamu abakuŋŋaanye awo, bane twagala ddagala lyakubatayirira bano okuva ku ssaawa eno tubatwala straight ku marakazi ku jirita. bannaawe naleka batunula ne bagati basajja battu nga kaweddemu, babatutte kubabaaga. kati ku kisaawa eno tugenda kubayingiza mu lyato tubatwala butereevu ku masjidi, bagenda kutuukira ku jirita. nokyo twagala sente z'eddagala, twagala sente z'eddagala, eddagala ly'okutayiru. oli n'amanya obwongo bwende butuukira ddala ku kintu kyagenda okuwulira nti kizibu, obwongo sitaani egenda mulaga ti omanyi kye bayita okutayirira. ogenda okkakkana, omuntu n'agaana eddiini y'Obusiraamu olwaki? abalungi mukimanye nti mu ebyo ebiri mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu mulimu okutayirirwa. mu ebyo ebiri mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu mulimu okutayirirwa. wabula okutayirirwa kufaanananga ebiragiro ebisigadde ebiri mu ddiini. ebiragiro ebisigadde ebiri mu ki? ebiri mu ddiini. nga bw'oli nti nno oba oyingira Obusiraamu tukuyita kutoola zaka, tukuyita kuseba Ramadhaani, tukuyita kukola hijja. ekisooka ffe kye tukuyitako ekikuyingiza mu ddiini kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, n'omwawula n'omanya nti asinzibwa yekka. buli kisinzibwa ekitali Allah kisinzibwa mu buki? kisinzibwa mu bukyamu. bw'oyingira mu ddiini y'Obusiraamu
Kakati awe bigenda okuddirira bikwatagana ku level ya imani. Obukkiriza abo bwenkana ki? Butono, buli wakati, bungi. Ebiragiro byogenda okuteeka mu nkola ng'omaze okuyingira mu ki? Mu ddiini. Ebyo biteeka mu nkola ng'omusiraamu. Omaze okufuuka omusiraamu. Iffe ekikufuula omusiraamu ekikujja mu kuzikirira kuli ekikubanjibwa kubeera ng'okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti ali omu era asinzibwa yekka. Era buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah kisinzibwa mu buki? Kisinzibwa mu bukyamu. Ne Muhammadi sallallahu alaihi wasallama muddu wa Allah era mubaka waani? Era mubaka wa Allah. Bwe ng'oyingira mu buki? Mu busiraamu. Kati eno mu busiraamu ogenda kusinganeyo seeti y'amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alina byayagala, Allah alina byatayagala, Allah alina byalagira, Allah alina byagaana. Ebyo kati oli mu kisaawe kya busiraamu. Obusiraamu bukubanja okubeera ng'oteeka mu nkola ebiki? Oteeka mu nkola ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala n'okulekayo Allah byakola ki? N'okulekayo Allah subhanahu wa ta'ala byagaana. Level gy'obeako mu kwanukula Allah ye level ya safety yo mu maaso ga Allah. Mu kuyingira ejjana ya Allah. Mu kwesamba obusungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nenga wafuluma dda mu busungu buli obukuteekesa mu muliro ogw'olubeerera. Kategerekese? N'olwekyo omuntu yenna oba okowoola omusajja n'agamba nti nalibadde nsiramuka. Naye okutayirirwa kuno gw'omusiraamu tugani mwanukula otya? Nze kyenkukoolako kukola jangu okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ebikwatagana okukomola n'okutayirirwa si ye topiki gye tuliko mu kiseera kino. Topiki gye tuliko yakukkirizaani Allah. Nzikiriza ntya Allah? Ogamba nti la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Ogamba nti wali kisizo mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era omuki? Era omubaka we. Ffe kye tukubanja ate bino ebyokutayira gwebyo ojja bitegeerera eno mu busiraamu. Kitegeerekese bulungi? Era omuntu we mulabanga ekyo kyekifuudde wakati we naki? Tokiteekako maanyi, tokiteekako birowoozo. Mu kiseera ekyo tokimulaga nti y'ensonga gye bayita ey'obusiraamu. Wabula obusiraamu kwe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Twebaza Allah eyaluŋŋamya emitima gy'abasiraamu. Teriiyo musiraamu ayingira mu busiraamu n'atebenkera mu busiraamu nga si mutayirire. Tatebenkera ye kennyini oba mukimulagidde tayirirwa oba temukiragidde ye kennyini ateekeddwa okunoonya okukola ki? Okutayirirwa. Kino ekibuuzo nkibuuza abasiraamu abali eyo. Naye singa wabaddeyo omuntu n'ayingira mu busiraamu n'ayawula Allah subhanahu wa ta'ala n'atamugattako kintu kyonna n'akkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we era muki? Era mubaka we, n'atuukibwako okufa nga tannatayirirwa, mumuyinako nnamula ki mu abasiraamu? Aba agenze mu geyeena wangi? Aba afudde si musiraamu? Tetumusaalira? Tumusaalira ne tumusabira ne tuba bamativu kyokujjako nga abadde yebbilla n'asamira, okujjako nga abadde n'ekigali, okujjako nga abadde ayalula abalongo n'agema enkuba, okujjako nga abadde asamira, okujjako nga yatudyekadyekero n'atulaga nti nayingidde mu busiraamu era nasigala ng'akukulidde Yesu we ng'amusinzanga Katonda. Bwe kiba sekyo ayingidde mu buki? Ayingidde mu busiraamu. Kakati muwulize ekiri wano. Wa aminu bima anzaltu, mukkirize ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasizza ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima ma'akum. Ng'ebintu bino binywezaawo ebyo mulina. Wano twannyonnyoddewo nnyo ti ebintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo tebyawukana ebyo baali bamanyi. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiina hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika diinu alqayyima. Ekyo yajja nakyo okubalagira ge mateeka ge yabajjira benyini ge bamanyi nti ge gaali luddawa? Ge gaali eri mu bitabo byabwe. Kati wano wenjagala teekawo ebirowoozo owange gw'omusiraamu. Allah n'abagamba nti wala takunu awwala kafirin be. Khitaabu eri kuba Yahudi abali luddawa? Abali mu Madiina. Nabbi bayogera nabo. Abange wala takunu tekabataana ne mubeera awwala kafirin be, ne mubeera nga mmwe musoose okaafu aliya nabbi ono ne mumugaana. Immwe abali wano tekabataana embeera nga mmwe musoose ogaana nabbi ono ne mugaana okukkiriza daawa ye.
yani fayakfuru bihi man jaa ba'dakum. Kitegeeza kasamwe mumugaana then abo abali ewala ne Madina bagenda kumugaana, then abo bagenda okubavaamu bagenda kumugaana gati abakitaffe aslan twasanga bamurejectinga. Ne kitegeeza ki? Mwetikke eggugu lyammwe eryomukaafuwalira neggugu lya buli yenna ali mukaafuwalira nga mwe musosoka waŋŋamula nti ono nno si nabbi wa Allah tabaraka wa taala, ono si mubaka wa Allah. Mugaane eddiini ya Allah subhanahu wa taala, muveemu abantu abagenda okugaana nabbi sallallahu alayhi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bihi, tiyabagamba nti wala takfuru bihi temukaafuwalira, yabagamba temubeera abasoose okukaafuwalira nabbi ono ow'ekitiibwa. Emitawaana gibajjire mubeere nga n'abagenda okubeera nga bajja oluvannyuma lwammwe, imma abali eyo ebbali oba abagenda okubavaamu babeere nga bamukaafuwalira. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun, temukwata amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne mugagulamu omuwendo omuki omutono. Muwendo ki? Kirimu bingi, ekimu ku byo kwe kubeera nti nno bawulira nti ekitiibwa kyabwe ekyokubeera Abayudaaya bannabbi badde batumwa mu bo, bamanyi nti noono abadde alina kubeera ng'ava imma min bani Kainuka oba mu banu Nadhir oba mu bani ki Quraidha. Kakati bamulabye nti yeye falamma jaahum ma arafu kafaru bi, bamulabye nti yeye bamutegedde bulungi nti yeye, naye awamu n'ekyo ekyokubeera nti nno tali ekyo kye babadde bakola batya, kye babadde bamusuubira nti nno agenda kubeera waamu bo. Kakati balabenga nabo abalangira benkanyenkanye na bano bannamadiina abaluuzi b'eŋŋamiya bebadde batwala nti bantu ba wansi, ffenna tubeere nabo mu bukkiriza sawa. Alina kujja ng'asigadde mu kisinde kyaffe, the anointed community, ife abantu abasitule Mukama byakola ki byasitula. Tetugenda kwegatta mu kubeera nga tuli ono nabbi waffe era nga nabbi w'abano bano bagamba nabbi ffenna nga tutijja kuye nga tuli kimu. La, alina kubeera nga wamuki. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, temukwata amateeka ga Allah, obulungamu bwa Allah, eddiini ya Allah ey'ekitiibwa ne mugiwaanyisaamu omuwendo omutono, yaani ne mutuuka ogigaana ne musigaza ekitiibwa kyammwe. Olw'okusigaza ekitiibwa kyammwe ekyokubeera Abayahudi, ffe tuli Bayahudi, ffe tuli balangira. Lwaki baganya okukkiriza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kubanga beetwala nti bo bakitalo nnyo, tweggyeko ekitiibwa kyaffe kiri. Bwe balowooza nti bagenda kukyeggyako, tweggyeko ekitiibwa kyaffe kiri tukkirize eddiini eno. Okkakkana ekintu ekyo ekyebbeeyi eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bakiganye olw'okuwulira nti nno kigenda kubeera nga kibafudde bo nga benkanankana na bano abamaze okukkiriza nabbi ono bannamadiina. Genda maaso ebiraala. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Yabaletera amateeka ago agalikkiriya gakuyimirizaawo essala nakutoola zaka nakubeera nga bayimirizaawo essala warka'u ma'a raki'in, yani okubeera nga mu ddiini yaabwe mulimu okusala essala yaki essala ya jamaa. Warka'u ma'a raki'in, okubeera nga bayimirizaawo essala mu jamaa. Ekyo nno Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yabajjira nakyo. Wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya, andagidde era nayamidde okubeera nga nyimirizaawo essala n'okuwa zaka ebbanga limala nga ndiki nga ndi mulamu. Twalabye emabega mu babani Israel, Maryam yali mukyala yimirizaawo essala n'essala nitugiraba. Twalabye Zakariya wa huwa qaimu yusalli fil mihrab, yani abalagira ibadaati zennyini zibamanyi obulungi mu bitabo byabwe. Wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in. Genda maaso. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Bagamba nedda tetujja kumukkiriza, naye babanga n'emikwano gyabwe mubaki mu Bawarabu nga bagamba mumukkirize nabbi yennyini nnyini, neffe nedda, naye ffe nedda
mumukkirize nabbi nefe nedda tetuyinza kumukkiriza. Allah agati ata'amuruna an-nasa bil birr, mwe muli babwongo bufaanana butya okubeera nga mulagira abantu obulungi nimbasongerako, watansawuna anfusakum, obulungi obwo mwe ne mugaana okubeera nga mubwesooka, wa antum tatiluna alkitaba, songa mwe mwali badde ku mwanjo mu kuyayanira obulungi buno n'okubeera nga mukola butya mubwagala mubwaniriza. Afala taqilun, mwe magezi ga kikaaki ge mukozesa okubeera nga bwe mutu mufaanana. Muli mu kugamba bano bannamadiina bano basiramuke nabbi bwe baba bagamba nti lwaki muganya okumukkiriza ngati mwe ebbanga lyonna bulijjo mwe mutugamba. Kizze kityo okubeera nti nno mumugaanyi nga bababuulira amazima nti ekituufu nabbi era naffe tumanyi nti nabbi era mumukkiriza, naye ffe Abayudaaya tukoze eki? Tumugaanye. Afala taqilun, magezi ga kikaaki ago ge mukozesezza okubeera nga bwe mutu mutambuza obulamu bwammwe. Temutidde kiki ekigenda okuddirira kigenda obbatuukako singa muba mukaafuulidde nabbi gwe mwekakasa nti yoyi yennyini. Mulowooza Allah bwe mugenda okudda mu maaso ge agenda kubayisa atya? Afala taqilun, genda maaso. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله ندمنا بكورا أركورا رشي أولالا. يا بني إسرائيل أمانهم وابانا با إسرائيل يعني يا يعقوب عليه الصلاة والسلام. بنو إسرائيل بيبانا أبابا من نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام. سيكالي كلمة يأتي وجاكوبو era nemu bayibuli bamita Isiraili nga ye Yakobo. Kakati banu Israel twagamba kitegeeza Abdullah. Israel kitegeeza Abdullah. Era Obusiraamu buno mu kuyunga abantu bali bawulire nti ddala ono nabbi azze n'ebyo bye bamanyi obulungi amannya mangi Allah subhanahu yagalekayo natta ne mu Qur'ani gasigale nga gayitibwa nga bonyine bakolanga batya bwe bagayitanga. Buli oli ekigambo il kitegeeza ki? Allah. Ela il Abdullah nam Abdullah Israel omuddu waani wa Allah Abdullah Jibrail Mikail Israfil ago namanya gaba malaika be bamanyi obulungi erimbita nga bwe batwe bayitibwa ddala Qur'an ne baleka nge bayitabwa ekyo kitegereka okubasembereza ddala emitima okubalaga nti ono byazze ne ba malaika benyini bembadde mukkirizaamu beyo benyini ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bazzo bakola batya. Yakati ya bani Israel abangi mabana baaki abana ba Isiraili udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum mujjukire ebyengera byange bingi bye nabateekako wa anni faddaltukum ala alalamin nembeera nga nabasitula ku bantu abakola batya abasigadde ku mirembe gyabwe be baali abantu abanene okuviira ddala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma nabbi Musa alayhi salatu wassalam yasitula abaana ba Isiraili nga be bantu abasinga ddala okubeera abawaggulu mu bantu bonna. Ekyo nno Qur'an ekyemirizaawo mu bifo bingi mbimu ku byo kyekifo kino. Ya bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Labi kyengere ekyo Allah okuba nti yabasitula rifa ya Allah la tastalzim at-takabbur. Okusitula kwa Allah subhanahu wa ta'ala tekuyina kusasulwa na kwekuza na kwewanikira ku mateeka ge na kwewanikira ku baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Era abaddu ba Allah ab'amazima be basingira ddala okubeera ne humility, be bantu abasinga ddala okubeera abeetoowaze abawansi, yani abassa ebiwawaatyo nebeera biki ne babeera nga buli muntu bamuwa ekitiibwa bagondya amateeka Allah subhanahu wa ta'ala bateeka ebyenyi ku ttaka basaba Allah subhanahu wa ta'ala be baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala haqqa. Naye omuntu yenna afuna ekyengera n'akyeyambisa okwewanika
kubaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala n'okubakkakkanya oyekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala abakikozesezza bubi. Allah bw'akuwa n'osoma obusiraamu manya nti nno obusiraamu bw'osomye ag'amateeka amangi agakubyeko ago gayina kubetenta obeere ng'oli mwetoowaze nnyo ng'atojjudde nnyo okugulumizaani Allah subhanahu wa ta'ala. Y'ensonga lwaki bannabbi ba Allah be basinga abantu bonna okusinza Allah n'okwerekereza otulo, be basinga abantu bonna okulagirira empisa ennungi. Kati gw'oli mwalimu oli seeka oyina hadithi egamba nti wama tawadaa ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Teriyo muntu yenna yeetoowaza ku lwa Allah okujjako Allah amukola ki? Okujjako Allah amusitula. Mu hadithi mpitirivu ezikubyeko mu bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'atulagira obwetoowaze. Ne bw'oba tolina okujjako eyo ekumalira okutambula nga olina humility, oli muntu waaki. Ne kitegeeza nti omuntu yenna alimu oluwalimu olw'okutambula n'alambaala kubanga yatuuse mu kidaala alina omuvuka amukwatira engatto. Yatuuka butuusi nawanika ekigere bw'ati oli najjamu engatto, nawanika n'ekigere ekirala ng'atunudde eri akangabala atunudde eri mu maaso oli najjamu engatto. Abantu balina kumuviira bw'abayitamu yalina okutuula eri n'ebiro ebingi ebifaanako bwe bityo. Temuntuusa na bano siira na bano, nze gina okunfuna egundi yange akabakuli akange tekalina kubaamu supu nefaanako bwe bityo, ng'omanya nti oyo ali ku milla ya Kiyahudi. Oyo obuyivu bwe bulimu omwoyo gw'ekiki gw'Ekiyudaaya. Wa illa omukkiriza atuuka oli abuuka eri kubanga seeka abasiraamu balina okwagala kungi eri abawalimu baabwe. Abuuka eri ayagala amukwatireko engatto, nedda alwana naye tonkwatira ngatto nsobola okuzeekwatira. Bamuyisaawo watuukidde waatuula. So si nti seeka otudde otuuse leeti mu ddalasa oyina kubuukabuuka abantu g'otuula wali mu maaso g'oyinagiri wali mu maaso gamba eyo nkola ey'abantu abatalina tawaadha. So nga wama tawaadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Omuntu kassa yeenoonyeza ebitiibwa abantu babimuggyako mu mitima gyabwe. Omuntu kasita abeera ng'ebitiibwa bye aliŋŋanga atabifaako, tuli fenna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gyakoma okusitula emitima ne gimugulumiza ne gimwagala ne gyagala nnyo gimusitule olw'okumulaba ng'akola ki? Wabula la ifraata wala tafriit. Wano waliwo ababuuka era ensalo n'ayagala nnyo okubeera nga yeetoowaza n'ayinga ne mu kwetoowaza okutama. Obusiraamu ke butakubiriza bali kwe kuvumirira. Yali awo munnange omusajja najja ayagala okubuuza ekibuuzo ayina ansa gyakwagala muti yasoma busiraamu. Seeka kino kitegera ffe tuyina kakitumanyi kibannange genda obuuze baseeka gundi gundi owange seeka yimirira otubeeko kyotusomesa mwagala kuleetera bitawa ffe tumanyi kaki tetulina okutegeera mwagala kuleetera bitawa nabubbaliro. Musajja amanyi asiiba mu bitabo asoma, oluusi atambula abyetise, oluusi akola atya. Bamubuuza ekintu kyangu nnyo kitegeeka bulungi. Owange seeka najja yamanyi kikumalira okwemanya nti bampise seeka naye siringanga seeka Mukisa, bampise seeka naye siringa seeka Fawuzaani, bampise seeka naye siringa seeka Buntaimiya. Kikumalira okwemanya eddaala n'otaddaawo okwekala ate kwekolobanga. Wange bayina batadde bamaseeka bajje bali egundi be bakukimyewo bakutwala olyeno gundi oze n'obugaati bwo mu nsawo nti oli mu kwetoowaza. Okitegeka bulungi. Okwo si kwe kwetoowaza okw'ekitiibwa. Obusiraamu kwe kutubanja la ifraat wala maadha. Toweebanjiza bitiibwa n'okubeera nga abasiraamu balaga nti omanyi nnyo by'oli. Kitegeka bulungi. Ate era mu ngeri y'emu tobeera eri n'obeera nga naawo abasiraamu we bakutadde mu ngeri entuufu ate era ogaana okubeera nga okola otya. Kikumalira okubeera nga weetoowaza mu mutima n'oyogera by'oteekeddwa okwogera n'ogasa abaddu bawe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, genda maaso seeka. Naam. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ونونا قرآن لمكوغرako n'abaana ba Isirayiri nabbi abatuuse mu Madiina kyasoosobbaga mwakiwulidde abanga abaana ba Isirayiri kano kaseera kati kakuteeka mu nkola endagaano yange. Ekyokubiri temukaafwalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nembeera nga mwe musoose okola ki? Okumukaafwalira.
ekyokusatu mubadde ki okubeeranga abantu bano abatalina bitabo bemukubiriza okubeeranga bakkiriza nabbi ono ate mmwe ne mugaana okubeeranga mumukkiriza nga mumaze okutegeera nti nno mubaka wa Allah tabaraka wa taala mukimanyi nti mubaka waani wa Allah tabaraka wa taala kaakati n'abajukiza ebyengera by'okubeera nti yabasitula eyo gye yabasitulira nga bateekeddwa okubeera nga basasula ekyengera ekyo n'okwanukula Allah tabaraka wa taala. Twabagamba nti waliwo abasajja nga bakyali balamu bali ku mugongo gw'ensi batambula, Allah subhanahu wa ta'ala yabasanyusa n'ejjana, fulani fil janna wa fulani fil janna wa fulani fil janna wa fulani fil janna. Ekyo kyabongera kubeera beetoowaze, kubeera bannaddiini nnyo ekisukkiridde, so si kubeera nti bagamba nti bamujjana ne bakola batya ne beesitula ne batandika okwewanika nga banabaga nti waqaalu lan tamassana nnaaru illa ayyaman ma'dudat, nga batujja okulaba mu maaso baga nti gwe omuliro gwakutwokya naye akaseera kaki, kaseera katono si kanene, tumale tuveewo tutambule twegendere. Eyo nno nsobi, ekyo nno nsobi si bwe kityo kigwanidde okubeera. Wattaqu yawma la tajizi nafsun an nafsi shay'a, abange mutya olunaku omwoyo lwe gutagenda gasa mwoyo gunnaago. Kino kitegeeza ki? Eno aya nkulu nnyo. Awalan bo yali ebategeeza ki? Anti omu agumya omulala, buli omu agumya omuki omulala, ati tumukkiriza, tumukkiriza ono n'abeera nga omutima gwali yagadde okubeera nga akkiriza obulungamu abumanyi, naye atidde ono poliisi yaffe sitandi y'abakulu bano muffe tulaba nga yagaana kukkiriza nabbi oyo, wadde nze naali badde ndabanga naalikoze eki, naali mukkiriza, n'agaana okukkiriza olw'okubeera nga atidde bano banne. Kitegerekka bakkaanyiza kubeera nga bamugaana bamurijectinga. Kakati Allah akhataba emyoyo egyo egiri mu bo, nga bwe tugamba muzeeyi Dawudi agade naali badde nsiramuka, naye omukulu w'ekkanisa anampulira atya, faaza kigonya namugamba ati wane wange badde batera okutuukira bapaakinga juzi negundi buli omusalaba lyatandikira wano ne balitambuza era we lyakoma weragere litere wanyansi ewakalituuse wagone nane lijja era lyakola litya lyahunzikira wano naali badde nzikiriza ne ekisomesa ngenda kigamba nti omwana wange faaza Allah gati wattaqu yawma tyolunaku la tajizi nafsun an nafsin shay'a, omwoyo le gutagenda gasa mwoyo mulala, tyolunaku omwoyo gutagenda kukiikirira, tyolunaku lwotagenda kwekwasa gundi Allah abiwulire nti gundi yeyaŋŋana okola ki, yaŋŋana okusiramuka, nali wakusiramuka nenaagaana gundi kati mukwate Allah gwoba obonereza nedda obukkiriza wabumanya n'obugaana kubanga otidde gundi, tyolunaku omwoyo ogwo legutagenda kubeera gwina kyonna kikukiikirira mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawma la tajizi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun, era nga tewali kuwolereza kwonna Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda kukkiriza. Oli aveeyo agambye nti Mukama oyo ffe twamuleetera emitawaana muleke, teri shafa'a. Obanga musiraamu agambe nti nno yali muliraanwa wange muyahudi, nze nakkiriza nabbi sallallahu alayhi wasallam, naye omusajja oyo banne bebamugira kakati bebamulemesa okugira naye yali era alina n'ekirowoozo ekiramuka, kakati ya Allah omusajja omukola otya? Tewali shafa'a. Kasita ofiira ku bukafiiri nga wakaafiri Allah subhanahu wa ta'ala, tuli ffenna bagambye wano kabaka weddemu. Genda maaso ku ayeddako. Naam. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kati atandika okubalaga ebyengera bye in details byabakolera okuviira ddala emabega n'obulungi bwe bwe buzze kububeera nga bulondoola bakitaabwe bajjajjaabwe bwe bazze bavaamu
n'okutuusa olwaleero nga kikyayagala Allah subhanahu wa ta'ala mu kubeera nga abajjukiza ebyengero ebyo, kubeera nga taruqqu alqulub, emitima gibeere nga gifunamu okwekubamu, gigonde, giwulire nti ddala mu butuufu kya buli azaamaanya okubeera nga omutonzi abayisizza mu mbeera ezifaanako bwe zityo, abafuddeko mu ngeri efaanaganako bwetyo, ate abalagidde okubeera nga baanukula mu mbaka ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne babeera nga bagaana. wa idh najjaynaakum min ali fir'aun yasumunakum su'a al'adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Allah abajjukiza embeera gye baatuukamu abaana ba Isirayiri bwe baali mu matwale ga Farao, yasumunahum su'a al'adhab, Farao nga kyabakola tekikoleka muntu. Kana yudhabbih abna'ahum, mu aya endala yuqattilu, yani siga mubalagha. Qur'ani ekulaga engeri ez'enjawulo ziyakola abantu bano okubatta, obutakoma kubeera obeezi nti naabasa abajjeewo, naye okubatta okulimu n'effubitizi ng'omuntu bw'oyinza okugwa mu gantu g'olinako ekiniga n'ogatta mu nzita embi. Waliwo gamba nti omusajja bamukutta mututte kalabba, yalidde mu gavumenti olwo, si bwe kiri? Baba mututte kumutta, si bwe kiri? Ne yuqattilu kiraga ekiniga ekyabali ku ki, ekyabali ku mutima, ekyabaleeteranga okutta abantu bano mu bukaabu obusinga okubeera obw'ekika ekyawaggulu, nga bakwata abaana abalenzi nga babatta ne balekawo abaana abawala. Allah n'asindika Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne muganda we Nabbi Harun alayhi salatu wassalam, tudde ku lulimi luli lumanyi obulungi. Allah n'asindika Moses alayhi salatu wassalam, n'asindika ne muganda we Aroni oba Aroni, almuhimmu ategerekese muganda wa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Allah n'abasindika n'ebyamagero ng'ekibaleese shafaqa ni rahma Allah subhanahu wa ta'ala gyalina ku baana ba Isirayiri. N'abasindika bannabbi balamba bajje okubawonya kanywa musaayi oyo la'anatullahi alayhi, okubeera nga abataasaako abeere nga abazza mu bulamu obulungi. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ekyo nno nga kyalimu ekigezo ky'amaanyi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu bano. Enzivunula ono ziri mmeka? Ziri bbiri. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim, ekyo Firawuna kye yali abakola, Allah kye yabajjamu kyali kigezo ky'amaanyi nnyo, Allah kye yali abagezesa nakyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim, yani fil inja wa idh najjaynaakum min ali fir'auna wa fil inja, yani okubataasa Firawuna okwo ne bafuluma yeeri mu buddu ne mu kubonyaabonyezebwa kwe babaddemu. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim, Allah yali abawadde ekigezo, yabatadde mu kigezo ky'amaanyi, bagenda kwanukula batya ekyengero ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabakoze eki kyabawadde. Awo nyine nyine tugenda okutandikira biidhni mawla jalla wa ala. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.